Kyekitundu kyaffe ekyokusatu ekyagataliiko nfuufu. Kino katukigulewo n'Enkaayana ku ttaka erisangibwa e Nabbingo mu bataka sel tezinnaggwa. Omu ku booluganda ayise DPC ow'ensangi Rogers Chebene batuule mu nsonga zino wabula ate ye talabiseeko. Embeera eno ereetedde banne okuleeta tractor n'etandika okusenda. Lawrence Chigundu yayise DPC w'ensangi Rogers Chebene batuule mu nsonga z'ettaka ezitudde nga zibeereza ebikya era DPC ne baganda ba Chigundu Olukiiko kuba gikutte mmwa. Balinze Chigundu okumala essaawa 4 nga talabikako okutuusa pulida bwakubidde DPC essimu nga amutegeeza ng'omuntu we yakubiddwa pressure. Oluvannyuma baganda be nga bakulembeddwamu Stephen Lukwago baleesezi w'etiye batandika okusenda ettaka lye bagamba nti bagale kulikozesa kubanga baafuna olukusa okuva mu kkooti walaze n'ebiwandiiko. Byagezaako okwogera bya bulimba byereere. Olupapula n'olwenkutte Lupapula Writers of Administration twajja mu High Court. Twaze n'ebiwandiiko ebitukkiriza okugabanya esiteeti y'omugenzi. Minisita yaŋŋamba nzire mu nnyumba ya kitange naye Chigundu n'avububa n'agaana okuva mu nnyumba ya kitange. Bawandiikidde n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukakasa nti ebikolebwa biri mu mateeka. Twawandiikidde RDC kati mutegeeza tugenda kuteeka mu nkola obuvunaanyizibwa bwe twajja mu kkooti. Era natuwa olukusa kugenda mu maaso. Twasendeddwa kabadde kayisanyo eri abasenyenko abatwala ffene avudde ku miti egibadde gisalibwa ne mashini zibadde zikaaba. Ettaka lino lyali lya mugenzi Ndereya Mugerwa Kiwendo era ng'eggulire lino twalikoleka ku mawulire gaffe agataliiko mutuntu ku Lwokutaano. Abagambi okubeera bakanyama bafubutuka mu nsiko n'emigo ne bakuba abantu. Badde ntuuka ku geeti muwala wa Chigundu Agnes Nakafeero ne batabani baabwe n'abazzukulu bawaka ne bangwako ne bansamba. Ye omukuumi ku kizimbe ekizimbibwa abaana b'omugenzi Muhammad Katimbo balidde Matereke n'omugaga Fisto Kasajja ng'entabo evudde ku kkubo eryazibiddwa mu mbiro zooni mu Kisenyi nga baagala kezise eyingire mu nsonga zino. Tukagweresibwa Abayuganda ekizibu bwe tulina muzibu ki kati tulina ki yogera tuzaala za bugembe tuzala ki kati bikizo goyogera galekayo kugenda kireka nabayo njiya kola. Jamiro Mukisa w'ebyokwerinda mu kitundu avumiridde eky'abaana okuziba ekkubo so nga buli azimba zenga alirekawo nga liriko ne laama ez'abapunta. Katimbo ya fesi ye yali nannyini kyapa kino era n'asalako ekyapa ky'ekkubo n'akiwa KCCA. Kati kitegeeza nti buli omu yagula emmanga n'engulu akimanyi nti wano waliwo ki waliwo ekkubo. Kati ekkubo lino liyamba sayidi zombi. Ekitaaga kiri kimu kyokka kati gavumenti KCCA tuyambe etereeza abantu bano bave mu kunonya. Kansala Hakim Musawula omu ku bavunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga ataanyiza ku nsonga zino muli n'ekyokuba nti bamaze dda okuyimiriza ebikolebwa. Wiikendi turimu ebyemu tegenda kugwako gwa lipooti tefuluma. Lipooti bw'efuluma yegenda okugayirira ku kyekiddako naye ekyewuunyisa mu ky'omu mpinto gye nkugamba nti mu Bakaayana abali mu luguudo awo baatusedda mu anti-corruption court. Ensonga eza physical planning ezaalibadde zandulanyibwa ekitongole. Avumiridde abakozesa abanene mu gavumenti okudibaga ekibuga. Eyeetaba mu bino alina gw'amanyi mu kitongole ekimu jaddukira emisinde tafaayo relevansi ya kitongole ekyo. Lydia Nareyison Edison Mutyaba ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.